nyine kyandikwa kyembadde ntera okubuulirako ennaku ezimu ebiseera ebimu naye nkikomezaawo olwaleero olw'ensonga ezitali zimu. Ekyawandiikibwa kino olwaleero tugenda kubeera mu Hebrews chapter 8 from verse 6. You can read from first verse to 13th verse. Eye 13 yesembayo. Naye ngenda kuva ku lunyiriri lwa 6. Yes, bile bya waggulu bwenna binnyonnyola nnyo bijja tulemesa okujjayo bino. Mukama bwali bayagadde tujja kuddamu tuve eri ku verse 1. Ngenda kuva ku verse 6 paka ku verse 13. Ulira. Uganda empya yatandika dda. Erimu abatakimanyi. Erimu abakimanyi si mawulire. Naye ate tetusobola kutambula nga bannaffe tubalese emabega. Kati ngenda kwogera eri abo abatakimanyi. Uganda empya yatandika dda. Era bwe batuna bagibeeramu nga tonagiyingiramu giyingiremu. Kyengenda okuba nga njogerako olwaleero. Olw'ebyo bye tugenda okuba nga tulaba. Uganda empya yatandika dda. Video etandise. Hebrews chapter 8 from verse 6 to verse 13. 1. Ngenda kusooka n'okuwoninga. Museveni yabadde ekituntu wiiki ewedde. Museveni yabadde ekituntu mu mpigi ng'alambula mpigi yonna. Museveni yali ekituntu n'agamba buli muntu yenna alwanyisa gavumenti ye ekifo kyasigazza mu Uganda ntaana. Abantu abaali ekituntu munjulira. Museveni yagamba omuntu yenna ayimiridde okulwanyisa gavumenti ye agenda mu ntaana. Bwe yamala ng'agenze aba disitulikiti y'Empigi RDC ba disozi bonna ab'omu Mpigi ba gisozi bawandiika abantu. Waliwo foomu ze batambuza ku byalo nga bagamba baagala abantu abanyiivu mu Mpigi nga wanyiigira gavumenti. Gavumenti eyagala kumanya waginyiigira lwaki ekikuyambe. Gavumenti eyagala kumanya wanyiiga ki gavumenti ekuyambe. Kiki kye yakusuulirira etya oyagala ekuyambe ki. Batandise obbawandiika amannya agamu gatuuse mu ofiisi ya RDC Mpigi. Muwulira ebintu bino. Agamu ku mannya agawandiikiddwa okuva e Buwama Bunjakko mulimu erinnya lya Afande Katongole, mulimu erinnya lya muganda wange oli abadde asula ku nsiku ebiseera ebyo ku byakazibwe. Era abantu kyebasobodde okuŋŋambako amannya amalala tebagampadde. Njagala okuwoninga abantu mwenna abawandiisa amanya gammwe mbu muli banyiivu mu gavumenti ya Museveni ate mbu Museveni agenda basanyusa mulina amagezi mu mitwe. Nga yabagambye ekituntu nti amunyiigira atamwagala agenda mu ntaana. Ewammwe temulina network, temumanyi kyakozesa smartphones, muli disconnected, mukiraba kyakoleddwa ku muti omubisi naye ate mu emiti emikalu. Ngezezzaako okusaba bampa amanya g'abantu abo baganye okugamba tebannabagampa kyebasobodde okuŋŋambako Afande Katongole ali ku disitulikiti y'Empigi ewa RDC nti y'omu ku banyiivu abajeemya abantu mu Buwama ne mu Mpigi. Afande Katongole yajja n'alwana olutalo lw'abaleeta n'abaweereza ebbanga lyonna n'olwaleero yabalemeramu. Naye mmwe omugamba jjo wano mwali mumumye PDM mwali mumumye PDM nga mumujje ne ku lukalala. Nenzija wano nenjogera ningamba Kyeyamaani okutuusa lwe mwamuwadde PDM we amutambulidde emyaka egi. Nze ndi wano sirimba wewonze ebintu bino byenjogera okutuusa lwe mwamuwadde PDM nga njize mbawoninze n'abeebunjako ne mubawa PDM kubanga nawoninze egombolola mujjukira najja wano nenjogera ku Kasule nengamba Kyeyamaani Kasule nowe egombolola ya Buwama Rulo do the needful abeebunjako bonna bafunye PDM nabadde ngenda okusaanukula akantu awo mubadde mujja kutya bunjako bonna bafunye PDM ate temumusasula temumuzaayo sente za PDM mpuga nga tannaleeta bitaano
kakadde afane katongo nakatambulira emyaka 3 mutumanyira wano kati drone zigenda otandika okuwamba abantu mu byalo ba RDC mwaba wadde amanya g'abantu mbwa abanyivu mbugenda bawo sente kale kyogamba ya Museveni tamanyi bikibi yabakola Museveni takimanyi nti yabagoba mu nyanja takimanyi nti ntine ngudombi takimanyi nti amasomero gonna gagwa kyoyagala okyagalanga muntu kyoyagala okyagalanga gwanga akuwe kicho ofe ifo tuleke mu bwavu mfo kyalikoze ebintu nga byaddala nga tugenda bisikiza abaana n'abaana b'abaana baffe gwe bawamba mu drone tokuba ku simu yange mbabulidde eyo nvuddeyo yabagambye ekituntu bannaye nafunyemu ku kasenyiga mujja kungumiikirizaamu leero yabagambye ekituntu nti oyo yenna atamwagala wakufa wabula ate mwene mwewandiisa mu batamwagala kale olwo mbu mufune nnyo olwo mbu mmwe babasinga okuwa kale twabadde tuli awo eggulo nga batutegeeza omwana waffe chairman w'empigi district y'empigi omwami Sejjemba yawambiddwa olunaku lw'eggulo Sejjemba yawambiddwa olunaku lw'eggulo Sejjemba ono omwami Sejjemba yabadde chairman wa Mpigi district kwero sifayo era omwami ono yoli president gwe yakyalira president yamukyalira olunaku lwe najja nempa security alert nga ba kiyaga ne Namboze nga bateekateeka okubaako kye bakola president n'abapoliisi b'Empigi omwana ono abadde yamaze dde okukakasanga wagenda okwesimbawo mu Mawokota south eri eyaffe south si north south erimu kati nsibambye wa FDC omwana waffe yono aweerereza mu bugubyo bw'amaanyi era ne ku mulundi guli yawambibwako n'asibibwa mu 221 era n'olwaleero yakwatiddwa Mr. Sejjemba yawambiddwa olunaku lw'eggulo yabadde ali ku ofiisi ye ng'amaliriza emirimu gye nga chairman w'eno C5 ng'afuluma ku headquarter Empigi drone nejja nemuwamba nemutwala ne bachamako ku poliisi Empigi ne balipotinga drone nezimujjawo ne basooka ne bamuteekako mu kifo ekitanategeerekeka then ne bamala ne bamujjawo ne bamutwala ku CPS e Kampala ne bamuteeka eyo naye nga ku CPS eyo kye bamuvunaana bagamba nti nno yawuutanya akawumbi kalamba akali ak'okulima enguudo kasooka ensimbe wakati awo nawo katono waliwo akantu kano akatambudde kana ak'omwana ono waliwo omuntu amunoonya okumuyambako bw'abaddala nga yabikola ebyo waliwo omuntu amunoonya angambye mbagambe omwana oyo amwagala okuyamba ku future y'omwana oyo toleeta omwana ataliyo kuba agenda kuweebwa interview ate balina okutuuka awantu awo nga view eyo weeri tulina okutuuka waawo okumanya nti omwana ono yoyo waliwo amwetaaga tusobole okulaba omwana oyo waliwo ayagala okutereza future ye bw'oba ng'omumanyi nga wamulabyeko inbox me yes Kakwerege Kweni nkunoonya nakulanga luli saakulaba sisuubira kubanga message tewagifuna nkusaba onnoonyeeko Kakwerege Ekweni yes kuba ku simu toliiko nzizeyo wali ku Sejjemba oluvannyuma lwa Nsibambi okutestinga ground nga taliiko omwana wa Nuupu ali waggulu nnyo Nuupu erina ekizibu nti opposition ate yegirwanyisa okusinga kati ngenda kigendamu nga ndi mu byawandiikibwa ne mu politics era najja luli ne mbabuulira chairman w'Ebuwama Rashid ne mbalaga n'ebifaananyi bye ngali wa Museveni kuliko omukyalo oyo Teddy Namboze ow'Empigi nalabyeko ku ono omuvubuka bamuyitani Powers biki Fuleji ani Powers nga ndi wetinze wano information gye nayogera ku Namboze n'agamba mbutulekerawo okukakanya ekibiina kyaffe mbwe kitegeeza bafutu soja be bagaba kaadi nga akakanya ebigambo bye nayogera teyamenyeewo kigambo nti Namboze yakwata bafutu soja b'Ebuwama oyo ye mwogezi we ku social media ekyo teyakiwakanyiza kitegeeza wa confirming bye nayogera nti no bituufu nange njagala okukubuuza waliyo ali ku mutendera gwa MP ali mu makomera mu kibiina mu nkyukakyuka togezanga kasajja gwe noddamu okunyooma futu soja
era buliranga tajja kusobola kubeera mu kibiina ky'abafuutu soja aveemu. Toddangayo okuyisa amaaso mu bafuutu soja, si be basinza okubonaabona, si be balusombebwa wano mu drones. Gwe mwana gwe wali olina biproguramu by'otuleetera nga tubiraba. Dda mu biproguramu byo simanyeze embizi ez'amagi. Kakati mu Uganda senga mulonda embizi ez'amagi. Kati waliwo enkoko ezikamwa, enkoko ebyo by'oboddamu kuba by'osobola wali mulungi mu ebyo. Kuba kati osobola okubanga olunda ebyennyanja mugundi mu pipa emyezi eno osobola ogundi okubisalamu embaawo. Kuba kati eno embwa kasita ebiika amagi egiri embwa aliwonya kansa. Ebyo by'obodda mu bintu byo. Politics mwensonyiwe bucyanguuzirya walyamu ezannambuzi zijja kukulakira. Toddangayo okunyooma bafuutu soja. Bwe baba siba bakugamba max 5 zijja ku ground kitegeeza fuutu soja. Mu max zonna eziga endala bazaawulamu 25 ebyokusoma bitwala 25 ground etwalaga ekyo kitegeeza fuutu soja. Toddangayo okukwata otumwatu otwo n'otwo otupale twotwo tukutipye n'ojja okwogera ku bafuutu soja ng'obakakkanya tokiddangamu. Gurupu eyo yeri mu kukwata omusajja ono omwana kyeyamaani w'empigi bano be bamukwata Ssejjemba. Emabega waakyo waliyo abannuupu mu mpigi kubanga ono omwana y'omu ku betusigazza abali ku alaali mu mpigi Ssejjemba. Abalala mwenna mpuga yaba infiltrating. Mu banene ab'omu mpigi tulinamu Ssejjemba ne bafuutu soja. Toddangayo okwogera ekigambo kyonna ku fuutu soja bw'oba totegeera ki kitegeeza toddangamu kukyogerako. Gwe tuleetere embwa ezikamwa, tuleetere embizi ez'amagi, toddangayo simanyi mbu n'ebyennyanja babisalamu embaawo, ate simanyi mbu oba osimba obumyu. Akati obumyu buno ng'obadde osimba obumyu. Osima ekinnya simanyi fuuti 8. Ddamu ebyo kuba by'osobola, toddangayo kwogera ku fuutu soja kigambo. Wali owuliddeko drone gundi esombye MP. Gundi Namboze baali bamusibyeko. Wali owuliddeko Namboze ng'ayogera ku kigambo ky'okuggyako gavumenti. Wali owuliddeko Namboze ng'agamba nti tugenda kukyusa gavumenti. Mpa video nga Namboze ayogera ku Museveni oba ku nfuga ya Museveni embi. Ekigambo eki kimpe. Kuleta ko tupale gundi akagulu kalinga omukono gwe kooti toddangamu. Mbwe ebyennyanja babisalamu embaawo. Kale wali mu diaspora ng'okola bulungi n'okomawo gundi okomawo okulya gundi sente z'ekibi. Nejjusa na lwaki nakugoberera kasajja ggwe. ADF oye neba nange baana ba KDF banaye ekintu mwakiyingiza mu bwongo bw'abasajja. Eyo nvuddeyo wamma kubanga n'obudde nyina butono. So Honorable Ssejjemba wonna waayita ekizibu ekiri emabega wa Honorable Ssejjemba ye musajja gwe bayita Nsibambi mumanyi abeera ku CBS ku programu ya parliament yo. Ayina akabuto kalinga k'embuzi eridda akawulula. Aba abasajja twali tubatya naye bannange ffe twali abasiru. Bannayuganda ffenna twali basiru mu myaka gye'12. Leero twasiruwalirawo mu 12. Kubanga eri 12 okutuka ku 210 okuva ku 210 okutuka 218 awo twasiruwala kene tukamala bukamazi. Nga Nsibambi walinye tubula kusiimulawo. Honorable Nsibambi kanso Nsibambi kanso yawoza omusango gwa Besigye kanso. Kendo kasolinga ennyoko. Enamba ya Nsibambi eri 0772 KDF. Luno olutalo tulwana aba. Olutalo baffe tulwana eki. KDF. Enamba ya Nsibambi eri 0772 50 03 56 0772 5 03 56 0772 5 bisatu 56 ye namba ya Nsibambi. KDF do the needful. Ffe tukulumba mu nnumba zonna. Ennumba yaffe eringanga ya Irani. Tuyimirira wakane tukusindikira ku buliri. Tuyimirira wakane tukusanga mu mmotoka. Tuyimirira wakane tukusanga mu parliament. Tuyimirira wakane tukusanga buli woli tukufuna. Nsibambi making sure nti Ssejjemba ava mukomera kuba gwe wamusibye. Obadde totuula mu kanso zonna. Olunaku lwe wagenze n'otuula mu kanso wabadde oli mu kucommunicatinga n'aba drone. Era kanso olwawedde bweti ne batuuka ku mulyango ne bajja ne bakwata Ssejjemba ne bamutwala. Ensonga eri emabega waakyo omwana oyo omwesibyeko omusasule ssente ave mu reesi kubanga yekka gw'otya n'agaana. Abantu b'Amabokota South please mutuyambe buyambi.
abantu b'amawokota South mutuyambe buyambi. Nsibambi taddamu okulinnya awantu wonna. Nsibambi taddamu okulinnya awantu wonna n'ayogererawo ekigambo nga Ssejjemba alimu komera tu. Jalia City eri wali ebuyaaya awo mukoona akakagundi aka petrol station aka Jalia City. Ka petrol station ka Nsibambi. Nsibambi ka petrol station ako tugenda kocha n'ekitoogo tukyoche nkiddamu. Tugenda kocha n'ekitoogo tukyoche era bwe kakwata omuliro teweebuuza. Making sure nti omwana oyo ateebwa. Temuddamu kukkiriza Nsibambi kwogerera wantu wonna mu Mawokota South, abantu beebunjakko, abantu beebuwama, Kituntu, Golo, Jalamba, eggombola zonna ezikola Mawokota South. Eggombola zonna ezikola Mawokota South, Mitala Maria, temuddamu kukkiriza musajja oyo Nsibambi kwogerera kintu wonna ng'omwana waffe akyali munda. Nsibambi abadde tatulamu era ye yamugulako ekyo ekifayiro ekyokumusibako mbu yali akawumbi. Bw'aba yali akawumbi awambibwa mu drone. Nedda awambibwa mu drone ze. Bw'aba yali akawumbi awambibwa mu drone ze. Yabaddewo nga ze mu kanso bulijjo tajja mu kanso. Lwe yatuddewo yabadde communicatinga nabo era kanso lwawedde bwe pa ne bapakinga drone ku mulyango omwana ne bamutwala. Emabega waabyo waliyo mpuuga. Emabega waabyo waliyo ba Teddy Namboze ne group eyo. Eyo nvuddeyo. Ennaku z'omwezi zaali ennaku z'omwezi 26 nenzija ne mbabuulira nayogera ku nsonga za bomu. Nenjogera abantu abagenda okukwatibwa. Nenjogera ku Kano Peter ayimbisibwe. Nenjogera ku Lieutenant Kano Ephraim Byaruhanga. Genda okebere Saturday Monitor. Boba wamulabyeko, boba tewamulabyeko, genda ku page yange. Saturday Monitor yatunudde bwati banna. Saturday Monitor yatunudde bwati. Oyo gwolaba mukasiikirize ne munna muli waggulu. Abo bennayogerako ono wakasiikirize ye tebaleese kifaananyi kye. Okitegedde? Ono ali waggulu ye Kano Peter ayimbisibwe ono. Oyo nga bwe nabagamba. Oyo ye Kano Peter ayimbisibwe. Owa wansi ye Lieutenant Kano Ephraim Byaruhanga nga bwe nabibawa. Nga bwe nabibawa nga 26. Genda mu video gye nakola ng'ennaku z'omwezi 26 bannange mutabani wa mulirwana wali leero ali off ali wano naye bannange kyankola. Nja kuva wano mukuba omusokozo ku mutwe anti mumuwulira ku TikTok. Ebintu bya bomu biranze oluvannyuma lw'okubanga tuganye bomu era tuzitaputa bulungi. Waliwo abantu abakwatiddwa ku nsonga ya bomu munda mu gavumenti. Abantu abakwatiddwa njagala okuwoninga ebirenzi bya jjati ebiri mu kukuba abantu Museveni byakozesa bw'amala okukozesa agenda kukwata. Genda olabe video eyo eri accurate 136% and 90% 200% accurate. Amanya geego n'abantu beebo ne ranka zeezo. Kati bye nayogereramu ku olwo bye bitali bituufu. Twabyogera 26 leero 28 aba monitor bolo babireeta. Genda osome Saturday Monitor ojja bisangamu. Museveni bannayuganda twabagamba njagala kwebaza Mukama. Revolution, information is revolution. Museveni bukyanga ajja mu Uganda tekubwangako bomu nga bomu yalaali. Mujjukira bwe nabagamba ebintu by'ekitwamba. Najja ne mbasunsulira kitwamba. Buli bomu ebadde mu Uganda tubadde tugibabuulira. Kati olwaleero bakonfaminga government ekonfaminga nti mu bo mwe mwabadde ababadde batega bomu nga bawa gundi government report enfu ez'emabegani yazikuba. Najja wano lumu ne mbagerera olugero ne mbagamba. Waliwo abaana abaleekaniranga ku ttale mbwe empologoma ebalya simanyengo nga bagenza okujjayo embuzi akawungeezi. Abantu ne bakwata amafumu n'amajambiya ne badduka ne bajja obbataasa ebyana ne biseka ne bakikola emirundi ng'egi. Abantu ne bagamba abaana mmwe mukyakola ebintu bino naye olunaku lumu mujja kusanga ekizibu tulowooze nti nno mulimba. Omulundi ogwali ogwokuna ne bigamba bannange leero bino bya ddala si bye biri. Abantu ne bakuulumuka ne bajja. Bagenda okutuuka nga si kyekyo ne biseka.
enke olwaddako engonejja ne babwebwena n'embuzi negibwebwena. Abantu bagenda okwiranga emiranga gisirise, bagenda okutuuka ng'engo ebalidde embuzi n'eginywa cyayi, bo yabalyanga mmere nga bano enonva nga ne cyayi yateeka bulungi nnyo ku tebo n'erya bali. Naye nga babagamba kati Museveni senga ADF entuufu ejja abantu ogenda bagamba ki? Bw'oba nga okyogedde nti ddala kituufu abaakubye zino zokka ze zaavudde mu gavumenti, kubanga bulijjo buli bomu gye mukuba ADF, buli gwe mutemula ADF, ani abadde atta bannayuganda? Amazima ga bomu ezo ku bantu banna bataano abazimanyi kuliko bakadaama bamanyi origini, kubanga bamanyi ebifa mu gavumenti. Babagamba Museveni yakuba bomu mu Uganda. Kati mwabeeyo mukole ebyammwe. Museveni bw'amala obikola nga batambula bagamba tetusobola kulonda muntu mulala. Museveni akuumye security mu ggwanga, atuwadde n'okutulo, atugambye kano ayimbisibwe yatukuba okuva embuya nga byonna bwe nabyogera. Director bonna ba director ba defense, intelligence and security, DIS, nga bwe nabibawa bwe biri mu monitor ne bye mutannalaba mujja biraba, kubanga tuli wali ulira government egwa government egwa government. Bwe mubeera mu maka politics wa waka, omukyala alina ebintu byalinako obuyinza mu maka, nga ne bwoba oli musajja ogenda mpola. Kati n'omusajja naye alina ebintu byalinako obuyinza mu maka. Kati buli omu alina waakwatira munne senga abeera anyiize. Bw'omunyiiza nga ye asirika akukwasiza mu kiyungu oba mu kisenge. Abakyala balina ofiisi zaabwe ziri ezi mu kiyungu oba mu kisenge, era eyo tebabakubirayo. Era omusajja wenna bwanga wakubirako n'okwata omukazi mbwakunyiziza nadduka n'agenda mu fumbiro n'omukuba, oli kisajjasajja. Oba wamukubira mu kisenge, oli kisajjasajja. Bw'oba wakumukuba mukubire mu ddiiro oba ebweru wali. Naye bwadduka n'ayingira ekiyungu, omusajja omuganda omugezi takikola. Kati eyo gyakukwasiza naye, ye bwakukubirayo aba mutuufu. Kati ate ffe abasajja tukola bwe tuti, tolekaawo za akameeza, tosasula fees. Tosasula za akameeza, tosasula fees. Bannange nti nange nkukwasiza nti kati ate obadde ogamba ki nti kati ngona asasula fees nga noonagira. Senga owa UPDF abeera anyiiza akola ki mu gavumenti? Nabagamba politics wa waka yagejja n'agenda ku international level oba ku national level owa waka mu maka. Bwe kibanga owa UPDF anyiize nga yawulira anyiize bwe kibanga gavumenti yakugwa yo wa police akola atyo okulaga obutali bumativu, tasasula fees, tatwala abaana ku ssomero. Ate namwe abakyala mukisussa olumu ekintu ekyo. Wamale kanveeyo eyo gwe programu ngena mpanvu nnyo leero. Buli kamu ngenda kuba nkoonako kakoole. Nsibambi taddamu okulinnya ekigere mu mawokota. Neewaabwe gy'azaala simanyi enkozi simanyi wa, taddamu kulinnyayo kigere. Nsibambi wabba ettaka ly'omusajja yakuteresa ebyapa bye n'obikyanga olw'okuba oli munnamateeka. Eyo nayo nvuddeyo abalaalo. Abalaalo mu Northern Uganda, abalaalo bave mu Northern Uganda, nkiddamu abalaalo muve mu Northern Uganda. Abalaalo muve mu Northern Uganda. Njagala okwebaza, waliwo wano omukyala yayogedde ku nsonga z'abalaalo abo. Njagala kumwebaza. Waliwo omukyala yayogedde ku nsonga z'abalaalo. Waliwo omukyala yayogedde ku nsonga z'abalaalo. Waliwo omukyala yayogedde ku nsonga z'abalaalo. Waliwo akasoose ke kaliwo. Omukyala yatutiisiza yagambye bagenda kuleeta genocide. Kano tebakatemyeyo. Sooka olindeku. Aka genocide kaliwo. Omukyala yatusuubiza genocide.
senga tubeera tubagobye mu mambuka bwe ba genocide egende mu maaso kubanga era already gyeri dirwe etaliwo wa genocide nga simulaba kangende kuone yayanukudde. Hello, mine is very brief. My name is Betty. I just want to respond to this lady who was speaking on the television. Those who marched to the parliament because the eviction is almost taking place. Because the government said they should pack their cattle and leave actually land. Now you are saying you will never leave, you will never go, you have nowhere to go. First of all, where did you come from? Where did you come from? Really? Are you not going anywhere? Okay. Leave alone that. This lady says this is tribalism and they will never go anywhere. And this will cause genocide. Genocide? My dear people, are you hearing these people talking of genocide? Because they did genocide in Rwanda in 1994. They think they are ready because they are well equipped. I'm telling you, these people have guns. These people have everything to fight us. Since they are packing it in the bushes there. They are packing it. They have everything. But my dear, the gun doesn't fight. Your uniform will never fight for you. You don't know which tribe you're playing with. You out of the story. This time you will see the reality. You're just speaking of the genocide, but for us, we are even ready more than you. We are ready even more than ready to die for this land, to fight for our land, so that our children should get it. We have our ancestors buried in that land you're playing with. We have everything in the land. All our cattle have gone. All our riches have gone. We are left with that. Only that. And you people, I need to tell you, the people you are seeing, us who are in the village that you are seeing, you think these are the only actually. You're wasting your time. We have our people. I'm telling you, we have our people. All over the world, we have our people. Start the war at your own risk. Start your genocide, the one you're telling us at your own risk. We are ready for what you want to do. We are ready to fight for our land. We are ready for everything that you will start. Use the eviction period properly. Pack it. They said it eviction. Is it ammonia? That kind of it. Use this period wisely to go with everything that you have and leave our land. Or you are also even free to use the word genocide you wanted to start well. Use it well. The meeting point is at the Karama Bridge. Do whatever you want to do. Yes. I know you have your people in the army. You have everything. You have come from Rwanda in big numbers just to fight and to kill us, and then you take over our land. Never will that happen. I'm assuring you that it will never happen. We are more than ready because we cannot march. If you are to march, tear gas. If you are to talk, arrested. If you are to do what, you will arrest us, as you people have been doing it from time and again. Now, when we are seated like this and seeing you watching at whatever drama you are doing, you think that we cannot fight. You think that we are happy. It is good to stay with someone who talks than to stay with someone who is silent. We are silent watching at you. Now start anything you want to start at your own risk, period. Balad must go, and you will go, and you will never come back. Don't let me talk what is in my heart. Ani ajjukira episodes ze nayogera mu 222 ne mbagamba ku nte z'Abanyarwanda mu Northern Uganda ne njogera ku buliji y'e Kaluma ne mbagamba tewali ajja kuyisa nte ku buliji y'e Kaluma. Ani ajjukira video eyo? Video ezo ani azijjukira? Ani ajjukira nga njogera ku Kaluma buliji ku nte n'abalaalo? Ezekiel yafa kugamba mwe mumanyi Yeremiya yafa. Bibino ku ground. Abalaalo muve mu Northern Uganda nga gikyali mirembe. Nkiddamu. Tetugenda bakiriza kutwala Northern Uganda. Jaba abadde ku mawulire ga NTV mwalabya aba police aba omu senior superintendent of police SSP omwala simanyi DPC wawa bakubaganidde ettaka eryantonda tiya gas n'avuga. Fe mwatu avuwaza mwatugoba kati n'abagagga bamanyi omu DPC omwala SSP bali awo bakubagana. Ono alese tia gas simanyi ono alese enkoni mwagala byalo balwanira ekyererezi kivanga wano ne mulwera wano wendi paka mulwera kyonna kyabo.
Ffe mwatwavuwaza mwe mwasigala mu business mwe mwasigala mu kulunda mwe mwasigala mu ki kakati nammwe temukyamalu kati mutandise kubagana twabeesonyiwa mu Northern Uganda tetubawa gap people abali ekirungi temwina kakwate mwajja ne mwekweka mu banyankole ne mujjamu bulungi ne mujja mu Baganda ne mwekwekamu ne mubeeramu mwakyoli temujjamu akyoli mwebale nnyo easy kyangu nnyo kuba identifyinga ekinusu mu bijanjaalo very good ate okakasa osobola okumirira ekinusu mu bijanjaalo osobola okumirira ekinusu ky'ebitaano mu bijanjaalo mujja kuva eggulu n'abagamba enteza mwe tezijja kusala kaluma nankyogera 2 mweji episode zino nazitandika nga 25 ogwokubiri 25 ndujjukira bulungi olwo lunaku lwa byafaayo mu byafaayo byange n'ebyafaayo by'eggwanga 25 ogwokubiri lwe natandika episode zino eza struggle endala ndujjukira bulungi lulina mu biwandiiko kansirike meeting point eriwa kaluma mulowooza tuli basiru muve mu Northern Uganda omukyala yagambye naffe bwe tusanga abakyoli mu Western Uganda tubagobe mugende mubagobeyo waliwo omukyoli eyali asudde omulambo gw'omu Western tugende mu Western Uganda waliyo genocide eyo mmwe lwaki buli we mutuuka wabaawo genocide ate mmwe temufa bannakitundu be bafa waayi oyinayo omukyoli gw'omanyi mu Western Uganda nga yali asseeyo mu Western oyinayo omukyoli alina ekyapa mu Western Uganda oyina omukyoli gw'omanyi ng'alina endagaano y'ettaka mu Western Uganda oba ajja n'akola ebibye n'avaayo gendayo bagobeyo nedda genda obagobeyo buli omwadde waabwe ye muli ba Western mukakasanga muli ba Western nedda muli ba Western olw'okubeerimbikamu kati bwe mubanga muli ba Western muddeyo mu West gye mwava bwe munaamala oyiga empisa muli jiga okutambula okudda mu bannammwe muddeeyo mulowooza mmwe muli mu Northern Uganda mweka mmwe muli mu Northern Uganda yoka mu Northern Uganda tewaliyo basoga mu Northern Uganda tewaliyo Baganda lwaki mmwe manyira wano mujja kuvaayo eyo nayo nvuddeyo kubanga obudde bungoba nnyo speed nyingi nabagamba nti omuntu John nabadde njogerako ne ku kaadi za Nuupu ne mbagamba nti fe abantu abasiba emipiira abagoberera ennyo emipiira n'abagusambako nga twali nze nali fani wa mupiira nnyo kubanga omanyi ogusamba ngumanyi nagusibako ku kapapula nengugoberera nengugenda wala bw'owulira kooki line up gyafulumizza oyingira mu birowoozo bya kooki n'omanya kikyayagala mu mupiira ogwo n'oguddako line up gyafulumya leero ku maaci ya leero ekulaga kiki kyalina mu maaci eddako neddirira eyo maaci eno gyazannya leero ezannya maaci endala 2 mu maaso line up eyo omupiira gwonna bwe guba gusambibwa gusinga kukosa bano abantu wammanga tiimu yennyini abawagizi ne bannannyini tiimu awe wabeera politics wa tiimu era ogenda okwiranga bagamba nti nannyini tiimu kooki amugobye oba abawagizi kooki bamugobye naye nannyini tiimu ye mwagala kiki abakolera ssente venga yabeera ku Arsenal nga abawagizi batuuka ne bamugoba abasajja bo ne bamulekawo kuba baali bakola magoba bo ba business abawagizi bo ba bikopo kati waliwo politics ali awo waliwo politics ali mu byobufuzi by'eggwanga Uganda nga kasola balayina apo buli omu gyaleese ng'omanya kati wulira mu mwaka gwa 2016 Mbabazi yatambula eggwanga lyonna ng'abuuza ekibuuzo mbadde nnoonya obuntu bwe ne bumbula do you want change or you want more of the same n'atubulira obubi bwa Museveni bwonna olwaleero yazze ne mukazi we mbwe NRM gwe yawa obutwa mu sandwich kati ate ali ku kadi ya NRM mu Western Uganda so mbuno okukulira abakadde konzo obugalo Museveni yalina Geno Tumukunde nga zo mujjako ku bukulembeze omwaka ogwo Tumukunde najja nga wa opposition olwaleero yanonye kadi kwesimbawo ku bubaka bwa Lukunjiri municipality ku kadi ya NRM
naye Mbabazi kansoke nkubuuze, do you want change or you want more of the same? Ebyali byakuleeta 2016 okujjako Museveni yabitereeza olyokoddeyo mu gavumenti otwaleyo ne mukazi wo mulyoke mudde mwenale mu byonna byatereera duliro wali otulimba oba kati otulimba. Squad eyo yali erimu bampuuga, Sseggona ye yali interpreter wa Mbabazi okwetolola Uganda yonna, Buganda yonna. Mbabazi azeyo mwenale Mpuuga agenze mu kibiina kirala. Tumukunde agenze mwenale Tumukunde alina mutabani we ali Luweero, yesimbye wawe Luweero. Mutabani we yawasa muwala wa Museveni ali Luweero, ayagala bwa MP Luweero. Muwala waabwe omu ali Makindye. Owulira position, owulira nga bwe position nze. Naye wulira. Nabadde njaawo. Twabagambe ekibiina kya ADF nga muwakana. Omusajja yakyogedde ADF oye, naye bisigenda bigendamu. Omulayi ogambye DFC oye. Omulayi agambye NUP oye, NUP oye. Aha. Naye gwe wulira. Twabagambe ebintu byabwe biri artificial. N'abantu baba wadde buwi sente kubaleeta kuweza bawezewezeeko awo ku kirale naye nga n'ekyogerwa tebakimanyi. Tekibali munda mu bo. Bayibuli egamba, Dawudi yagamba Mukama n'amugamba Mukama. Dawudi yagamba Mukama nti Mukama. Dawudi yagamba Mukama n'amugamba nti Mukama abantu bano bateege. Eba naye bisajja. Nkuba omuntu ecupa munanzijayo mukomera. Nkuba omuntu ecupa munanzijayo be mwansi omutwe. Mutabani wa Tumukunde ali katika mu South. Anyway, katugende mu maaso. Bw'otunuulira Dawudi yagamba nti Mukama abantu bano bakwate nga bakyali mu meeting zaabwe gy'oba batabulira tabulira. Era nga Mukama nga bwe yakikoze n'abasanga ku gulonchi gwabwe ne balonchinga ADF. Oba balonchinze bibiina nga bina mu kibiina kimu. Nakugamba bw'olaba line up omanya kiki omuntu kyayagala mu mupiira ogwo. Ulira line up eno kansooke mbawe line up eno yo musooke mugiwulire. Tusooke tugidiscussingemu wano katono. Tulabe eyagireesa ayagala ki line up eno enoonya ki. Owulira. Now let's take a look at some of the Democratic Front Party top leaders. We'll start with Mathias Mpuuga, who was elected last night to lead the party's vision and direction. Sam Mukaku, party chairperson. Samuel Mukaku has been trusted to guide the party's growth and development as the party chairman. Michael Mawike, Secretary General. Michael Mawike is tasked with overseeing party operations and administration as the Secretary General. Abed Bwanika as Treasurer General. Abed will manage party finances and resources. Henry Lubowa, Secretary for Mobilization and Chairperson Electoral Commission. He will drive grassroots mobilization and electoral success. Moses Kasibante, Information and Publicity Secretary. He will be communicating the party's message and vision. Michael Mbwatekama, International and Regional Affairs Secretary. Mbwatekama is tasked with building global partnerships and diplomatic relations. Squad ejuwulidde. Squad yetugamba ekoze ekibiina ekigenda okujjako government. Bwekwata Masaka Road tebuuka Masaka ne Lyantonde tetuuka tesukka Lyantonde kudde eri. Bwokwata Fort Portal Road tesukka Mubende, in fact tesukka Mityana. Bwokwata Jinja Road tesukka Buliji. Eyo squad enonye eki. Mpuuga, Mukaku, Abedi Bwanika, Mabike Secretary General, Abedi Mwanika, ono Kasibante Mwogezi, Lubowa Mobilizer. Bonna tebabuuka katundu kano. Genda mu bwongo bwabwe baagala ki? Owulire videos etuzenga tubawa.
bali signed for Buganda. Erite squad eyo esobola okugenda neeyogerera e Busoga ngoyagala kununula gwanga. Squad eyo gitwala e Busoga, squad eyo gitwala Teso, squad eyo gitwala e Bugisu, squad eyo gitwala Mwankole, squad eyo gitwala 40. Omulimu gwabwe guli mu Buganda. Ebyo twabibagamba dda. Era okwongera okukigira okukipikaapika mbuno w'enkolobe pate yabaddeyo nga pate president okulaga ati baweze abanene bangi baweze. Mujjukira nga mbagamba nti bagenda kukola exodus enene. Era mu video eyo mulimu Nsereko naye nga sinagenda eyo. Mujjukira olunaku lwe nabagamba nti bagenda kulumba amaka ga Kawanga Ssemwogerere, okugabba, okugocha oba okugakoonawo. Ye wasika Wanga Ssemwogerere mwalabye bwe wakutta omuliro. Video eyo ba admin bali mu kuginoonya. Bana ebyokogeranga nina bingi ate ebimu mbirabira. Mujjukira bwe nabagamba nti bagenda kwokya ennyumba ya Paul Kawanga Ssemwogerere. Oba temwakiwulira tukireke oba mwakyerabira tukiveeko. Ekyo ekintu nakyogera 2022 oba 2022 nga yakafa. Ne mbagamba bagenda kwokya ennyumba ya Paul Kawanga Ssemwogerere, okugirumba okugibba, ne bagirumba ne babbamu ebiwandiiko, obutabo ne babubba. Ne mbagamba ennyumba ya Paul Kawanga Ssemwogerere tennaba kuba seefu. Yo mwagirabyeko? Nedda, ennyumba ya Paul Kawanga Ssemwogerere amakaaga ag'erubaga. Yo mwagirabyeko ennyumba ya Paul Kawanga Ssemwogerere Abanyarwanda bwe bagyokyeza. Mujjukira nga nabagambako ekintu ekyo. Lwakuba kibadde kiyiseeko, ba Museveni bakwata fayiro ne bazitereka. Mulaba ennyumba ya Kawanga Ssemwogerere bwe yaweddewo, abapoliisi olwatuuse bagobyewo bantu ennyumba emala okubengeya. Mujjukira nga nakyogera. Mujjukira nga nakyogera, ennyumba yonna yayidde. Abo bennyini abayokyeza ennyumba ya Kawanga Ssemwogerere be baamalawo ligase ya Ben Kiwanuko wa DP. Abo bennyini be bayokya Bulange House. Abo bennyini be bajjawo essaawa ya Queen. Abo bennyini be bajjeewo ebintu ebibadde mu Uganda ebijjukiza Uganda, simanyi independence biki, simanyi ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa, byonna babijjeewo. Bawulira baagala kutandika nsi eyaabwe. Kyagulanyi Senta Mutaata weebala okujja, naye bannange Kyagulanyi weebala okujja. Toba kujja. Weebala okukkiriza n'owulira eddoboozi lya Katonda n'ojja. Nzizeeyo wali ku byembaddeko ebya squad y'abasajja bano. Squad mugiwulidde teriimu muntu mulala kubanga omulimu gwabwe guli mu Buganda. Busoga waliyo ba Veve gyali ne banne. Kaakati Bugisu waliyo Nandala ne banne be yali nabo mu Mbale Heroes. Mwe mwawana Mbale Heroes kumba azimba structure. Buganda Mpuuga ye Nandala we Buganda nga Nandala bwali Mpuuga we Bugisu. Kati ne Veve na yalina gurupu ye. Simanyi waliwo omusajja wa Nuupu oli side ze Mayuge bakuyita simanyi Moses, simanyi ali Taita Nkofu. Simanyi Taita Nkofu. Walidde sente z'aba NRM. Nowaayo amanya g'abaana abayitamu mu kalulu k'abavubuka ne babawandula bonna ne nga bamaze okubalonda ne babajjako. Ensonga zo zituuse wali wennyino ziteeka. Oyagala bubaka bwa Nuupu obw'ekitundu ekyo. Naye ate nga NRM yekufandinga era wagambye abantu boli nabeyo nti gwe wasasula dda kaadi Nuupu wagiwadda sente era kaadi yo sente Kyagulanyi yazirya dda yazikwata era gwagenda oweebwa kaadi. Simanyi gwani Taita Nkofu. Taita Nkofu wasasula kaadi okakasa kaadi ya Nuupu batunda ntunde kale tulabo bono gifuna antu wagisasula dda no discouraging banno banna bakuliko ogamba gwe ko bawe sente bo bavemu kubago wasasula dda era tebagenda jufuna togenda funa kaadi katulabe obujulizi bwonna buteekawo wali ng'oli mu NRM bakuwa sente gwe waliwo abantu abangamba naye pastor nga toyogera ku Gresani ono w'ekibuga nga tomwogerako yakwokyayo sogera kintu kye simanyi. Abamumanyi gundi bamubabuulira nange ne mbabuulira bemmanyi. President yagamba njagala nenjogera ekintu nga ne bwaba Katonda nambuuza mbuno ki nga nange muddamu mbuno ki njogera ekintu nga nkikakasa. Gwe musajja gwo we Mayuge katulabe nani Mayuge byonna bitaddewo wali kansirike nzizeeyo wali wamma ku squad yaffe. Abantu bano omulimu gwabwe bagutandise bulungi nnyo ng'omulimu gwabwe gwa kukuba Nuupu. Si Museveni, gwa kukuba Nuupu.
Honorable Walumwa yayogedde ebigambo bino njagala mubiwulire bulungi ebigambo bya Honorable Walumwa yayogedde bwati bagamba nti ekyo ekiteeso kibi temukikkiriza kubaawo kibi ekyokusatu Honorable Mpuuga n'agamba nti bwe munaaba muleeta okuteekawo electronic voting nga mugenda okukozesa obuuma buno nga tusooke ffenna tubutunulemu tuweekeredde nga yali ava mu tekinologi kubanga osobola okulonda buli kalulu nga bw'olaba ng'atiikinza omulala nga kabala mulala olw'okuba bannaffe tebasooka kulowooza basooka kusaala ne bafuna wusu tebasooka kufuna wusu ne bakola ki bagamba nti Mpuuga yeeyagaliza bibye bavudde mu kalulu k'abavubuka nga bakaaba twawandike tuleke nga bagamba abantu baffe tetwabasanga ku register obwongo obunaku obwongo butono bukola ki kubanga obwongo bwe bubalira akiringa ntono ono akugamba batuwa electronic register ogamba tebagituwa tugende tugabe mugabi bifo obiwo bibawe babikozesa eki olwaleero bonna bwe mwaleese abavubuka mwatandise mu register tebakola ki naye ng'ono omugezi yagambye nti baleeta electronic register togikkiriza kutandika ng'omaze otyekebejja oyinza okukuba essimu ekifaananyi nga kivaamu fulash abamawulire bakimanyi ayinza okukuba ati nga kuba mpewo naye nga gwe bweweetereza omala omugawaali ebifaananyi byange byewankuba nti anzija nga talinayo kifaananyi naki teyakuba. This is the end of the road to the politics of deception. Politics w'ekikuumaza aweddewo abalonzi abeewandiisa ekisanja ekiwedde baali omukadde 18 abaalonda bonna ewamu wa pulezidenti tebaawera miliyoni kitegeeza waliyo 8 ezikyalina bwe zibanja yeno 34 We want value-driven politics. Politics ow'ensonga lambika ensonga bakanye nawo oba bagiwakanye ogaye nti ffe twogera bwe tuti ku bbeeyi y'amasannyalaze obadde ogamba otya nti emisolo eginyigiriza abantu ffe tugamba tuti obadde ogamba otya ffe kino tugamba kiti a contest of ideas ayogera kati president kyova olaba nti buli bwobatwala kataka k'obwongo nga batandika okankana nga bawemula naye tubeerinze ate tetubatya omuyimbi omu yayimba naga nti nali mmanyi mukama bakolera ebinene baba banene kankomaawo mutegedde nti ffe tulina obuyinza mutegedde nti leero ngenda kusomesa ku Uganda empya mutegedde nti obuyinza buli eno ekibiina kifoomingiddwa kukuba Nuupu ne Kyagulanyi Ssentamu mu sipiiki oyo omusajja Nsereko yagambye mbu Mpuuga yaleeta amendment bill mu parliament NUP negiremesa era ye yagigano yitawo otyo NUP yalemese Emmwanyi Emmwanyi nga yayitawo Emmwanyi yayitawa Mpuuga wayogera ki ku Mmwanyi Nsereko wayogera ki ku Mmwanyi UPDF Amendment Act NUP position ye yali yakugaana n'okufuluma n'enfuluma yayitawa mwali luddawo lwaki ekyampuuga kyemuteeka ku NUP NUP yagaana UPDF Amendment Act yo yayitawa bwebanga NUP yegaana nga yeremesa ekyo kyayitawa NUP yagaana okugenda eggulu mu regional parliamentary sitting nga mwagenda lwaki ekyampuuga kyemusiba ku NUP tu nemulema okunenya eyajja amannya ku register ag'abavubuka nemunenya be bajja ku register be babi naye nga abo bemugamba mbuno be babi be bajja ku register naye ate bali bemugamba okuwa electronics ate labe babadde mu register bwe banga basobola okukyankalanya register zino zolaba nti erinnya lyange liri ku kitabo ewaffe bunjako waliwo omuntu asobola okukebera awo we mwabadde kimanya kabonera bantu bameka abasobola okutubulira parts za computer oyinza okumuta era omutwalira monitor n'agamba ey'obuufa monitor nga wagitadde wagamba ey'obuufa nkugambye bw'omutwalira ziri zi computer enkadde agiyita TV nagenda ku Maranatha High School 2001 nentuka nga waliwo ziri zi computer ziri ezalinga enjeru simanyi bikyapa nga ndaba mu office esooka waliwo ngamba bana basajja n'abakazi basiiba ku TV naye nga buli omu atudda tekuliko kigambo
tekuli kayogera bonna basirise buli omu abatenga babaneka kati bano bo TV bazira babatya ofisi ya basa eina TV ofisi yani eina TV ngaze computer nganzi nembuza naye bano bo bakola ki ku TV neningiza nga ndaba ko obugambo gawo engamba bano abantu bakola biki we waawo waliwo abali ekijjabu emi nga bategeera nga bwe nali ntegeera 2 gumu senior wano mwana nasa high school ga we nasoka okulaba computer zile zali enjeru ezagundi ennene kati oba bababyeko registers bamanyi ne babajjako amanya anategeera atya electronics nedda watali masanyalaze tebalina masanyalaze nga bajja tuukayo ng'obuuma buweddeko omuliro wabula honorable Walumwa bw'aba ayogera olabira ddala nga byayogera birimu amagezi ebyo ebiwanyi mwabitusibanga luli nga tetutegeera kati tutegeera kubanga omuntu ne bwaba teyasomako ajja n'akaana ke nakagamba ne bajja ne banoonya ekifaananyi nti Ebeni yenze nti gwe taata yenze amanya ge mwana wange Ebeni okay kakati ntikingira oyo wakako oyo gundi Kyagulanyi omulaba okay tikinga kati abatamanya electronics bonyonyola electronics olaba mmwe bennyini temwawula DA na ADF Chairman Sisiri agenda kwesimba ku Chairman Sisiri tamanyi ani DFCU bank mbabadde balonchinga DFCU omulala gamba no tulonchinga ADF olaba mmwe Sisiri Chairman tamanyi chemulonchinga amanya electronics zoyogerako olaba batubye hard copy zetumanyi obulungi era ne tuzitegeera kati ate mu electronics je tutategeera tetumanyi bwe buvaawo bulagawa obwe electronics bwe buvaawo bulagawa tububala tutya nsereko tuyita basiru tu mmwe mwayitamu mutya awatali electronics nsereko wayitamu otya Kampala awatali electronics bwe kibanga kyekizibu ekizibu ky'ebyokulonda si mateeka ga byakulonda nkiddamu ekizibu ky'okulonda mu ggwanga Uganda si byakulonda si mateeka ga byakulonda no ekyo tebakikulimba abakikulimba bakolera mu 7 bwe tukolera mu ekizibu ky'okukonya emmere si sefuliya tebakulimba ekikyamu kiri ku musaaniisi gwe wasaaniise emmere mubeere Kampala n'osaaniika emmere ng'ogisaaniise mu buveera bwonna nga tokubye mu butuli ne bw'onoofumbisa loole ya kalitunsi ojja gijjamu nga bwe wagitaddemu pulobulemu y'eggwanga Uganda si mateeka ga byakulonda pulobulemu y'eggwanga Uganda Museveni naye sukwadi ogiwulidde bwetunnyonnyola ebyo baabitunyonnyolanga nga tukomawo tukuba engalo bannange ensereko mugezi bannange ensereko mugezi bannange alina otumwa bannange omusajja alina otumwa ayogera nga n'ogumwa tuguyita tumwa naye kati alina olumwa byonna byayogera busiru bwerere bamuwadde n'ekibiina ye yabadde omugenyi omukulu ng'oweekibiina ky'enkolobe pate ate linda lwanalonchinga ojja wulira pronunciation abaana bakwata dda ADF ne bagiteeka mu bwongo bw'abantu naye bannange mizairo ziva mu Middle East wano fete tukyalwana luli olutalo lwagundi oyimirira Irani n'oweereza ekikompula ne kimugenda mu bwongo agenda okwata zindaalo ADF oye ebyo byonna diaspora mwe bali nnyo bwe bali ddala okugamba olaba Chairman Sisiri tamanyi kibiina kye balonchinga omutwalire electronics ebunja kotwaleyo electronics obuumu obwo bwe buggwako omuliro bagenda bukyajingawo okulonda kutandika essaawa emu n'okugwa essaawa 10 na mmeka nze mbuuza obuumu obwo butereka omuliro bbanga ki awatali masanyalaze banaabukola batya bwe buggwako banaakola batya mutuyita basiru oba kye tumanyi ekisookerwako kitulemye mututwala mutya ku kye tutamanyi mukitusomeseza electronics muzitusomeseza mmwe mwayitamu mutya nga temwina mpuuga naawe nsereko mmwe babalondera ku electronics mmwe kye mwava muyitamu mmwe nga mwayitamu olwalero mukitegedde nti ffe tulina obuyinza oba temunnaba kitegeera nti ffe tulina obuyinza laba awo tubadde ku Honorable Walumwa kati kambalage boss kitwe laba boss kitwe kibanange boss kitwe ali laba boss kitwe Data Commission yafulumya roadmap ba president bagenda campaign ngire nako 5 mu 5 ngane Christmas mojitwalide na biki
gokakasa omuntu atali mu government asobola okutalaga Uganda munaku 55. I doubt. Ni buli omu asirise kubanga ebyo tebagala kuwakanya. Lwaki temugamba nti muba temutereza roadmap tukazize katukazire fena tukazire mwe mujje ne bagala mu MP waabo bufonga 3 bafune sente za iPod bagagawale bali nyenyonyi bachakali bagambe kali mu 2 abimukaka banaga kakati mutegeke gaali za 2 3 mugumu mutegeke gaali